Hello, Mr. Souzi. Assalamu alaikum. Idio jikwatirawa this time. We are your silent listeners to Vela Mpola Lainga. Besides all, we love you. Thanks for always what to a daily program. It's like a TV show. We can't miss a denga. Tugenze ku page you. We're always expecting something new from you, so we are learning. Personally nzenjiga, yeah. However, anyway, greetings to Superman. Omwana tuoyo anjogerera bulungi. Anyways, oba yabulira wagundi. This man yazaala mwani mu Philippine Dragon. Yeah, Dragon, the bad guy. He's a good guy, a bad guy. I don't know what it is. I don't know. Everyone experience here. So Mr. Soz, I have my short. Saba kumagezi nina muganda wange naye kati muganda wange oyo ava mu kikula oba ngambe kino ekyaba both phlegmatic and melancholy. Naye kati this sister of mine muntu muzibu kale embeera ziri a bit weird, si mangu wakutegeera era bano abantu bagamba nti you live with them naye nga it's out of patience, tolerance, bugumiikiriza nga woba oli short temper tosobola beera naye, you understand, oba wamukubye eddako ze embeera ze be bano abantu abali so quiet naye ate nga they play that. She plays a lot of that games. So back in the years, 2 years back, no, 1 year back, because agenda weza mwaka like okuva lwe yakomawo ku kyeyo. So yakomawo naye kati ku kyeyo gye yali akola, she had nga ogamba nti ogenze ne family relative nga mukola in the same home naye nga muyinako oluganda, you understand. Yaba connectinga yaba like babaleeta lumu babiri mukole mwenna naye nga obeera omuyitaani obeera omuyita maama naye kweri side y'ebukojja. Yes, so nga bakola bonna buli omu yalina like my sister nga before nga tanagenda yalina omusajja but we didn't like the man era like netwetwala speed like teri yali supportinga musisanga kubeera n'oyo omusajja era finally ne bakola ki ne baawukana. However much nze navumibwa olw'okuba nti I brought up my opinion which she didn't like, so I turned out nga balaga nze mubi lwaki you know your sister reaching an extent nagamba bw'oba onjagaza emirembe don't ever talk about my man. However bayawukana, so still there ng'ali ku kyeyo n'afuna omulala ono nga yali alina before going oyo ne baawukana bwe baatubuulira munnaage ne baawula. However tebayawula mu bubi ate sister wange kyekikula ky'abantu abatasalawo asobola okuba nti because temwagize you know time heals, obudde buyitawo omuntu n'atereera sobola ngazzeeyo gye yabadde naye kati ekukyeyo still in the same process n'afuna omwami omulala. Waliwo sister yasharingako story ng'alaga mwalimu omwami nga bamuyita Kimbugwe naye ng'oyo Kimbugwe yali abeera those ends of Van, I think, I don't know, but it's like Kawanda something. Naye sister oyo like guy yamutwala mu faisaanikibwamu nga mututte ye yali tamanyi nti bamututte eyo out of the blue, kumbe emabega wa gundi oba yali petrol station nga waliyo those places mwe beesanyusiza. So ogayo like that sister shared a story naye nga it's like the same man nono muganda wange gwe yali akola ki baali naye mbu bali mu mukwano. However yali musajja mufumbo ono wokubiri yali afunye. So sister wange kyekikola ky'omuntu nti waba afunye omusajja mwab'ekika mwenna akasuka eri temulina kye mumugamba, temwogera n'awulira like temulina kye mumugamba ye alina okwogera oli like omusajja gwaba afunye kyaba amugambe ye kyaba awulira mwab'ekika mwenna asooka n'abeerabira. On the other hand taata wange yafa, mama waali. However tulina amaka ga taata ne mama alina amaka ge, so it's like twefuga. So
however tulina mukulu waffe atuyambako ffe ng'abaana abawala obutonooneka naye kati taliiwo naye ali kukireero so kati ono ali ku sister wange yaddayo remember kati kitwale nti yeefuga. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 61 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 61 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Omusajja gwe yafuna before nga akyali ku kyeyo. They carried on their relationship naye mugamba nti sister like let's make this and this tukole kino ntawulira sister let's make this and this nga mbimugambye byonna babisitula nabigamba omusajja ate omusajja naye engeri gyekyali I think yali amanyi talina gyamutwala so mu bufunze yali azze naye nga azze kumulyako ssente era kati sister waffe nga ffenna tukola ezaffe tulaba weziraga naye nga weebuuza ssente ze yali akola nga kukyere nga tolinawo weziraba nga bw'omulemerako ennyo n'omugamba like ssente biki agamba ssente nina omuntu gw'ensimbi kirala the money is safe so you guys don't worry okay it's my money mind your business nga ssente zaabwe so we were like easy because naffe ffenna twali tukola yeah so netumuleka munnange so time yatuuka ng'alina okudda e Uganda ono omwami ajja mu kime tumutuume mwami ke omutwe gwe yali afunye omwami omulala kati mwami ke ogamba nti ajja mu kime ku kisaawe okumanya nga sister wange muntu muzibu ku ground tulinayo abantu mama we waali buli omu waali tali yali amuyisiza bubi abantu bonna bamukozesa gye bali naye like she didn't tell anyone nti addayo she didn't tell anyone nti addayo azi nga we bagambye nti kyekikula nti ye kasaafuna omusajja amukwata ku kutu bw'ati mwenna ab'ekika asooka n'abasabuka eri abatakyalina gwawulira so this guy namugamba atobaako olina gwogamba so what the guy did namugamba yajja mukima ku kisaawe kati sister ng'ojjukira baali bagenda babiri ye ne maama we saidi y'abaama nga omanyi ebukojja so upon coming back ono maama we yakomawo naye tebakomerawo munyonyi emu kati sister wange yali akisoose ku kisaawe then ne maama we after like 5 hours naye n'alandinga so maama we like sister yali asoosewo naye omusajja teyatuukira mu ludda mugamba linda biki so n'alinda for like 5 hours ng'ali ku kisaawe alinze musajja ne gamumyuka talina wakikaina gwe yagambye nti munnange self independent very independent woman with I don't know like nabeerawo ng'ali stranded you understand naye later omwami najjeeyo nga nono maama we ye like yamuleka ku kisaawe naye n'agenda because yali alina abamukime this sister of mine ye she didn't inform anyone so maama n'amuleka ye n'agenda obudde nga buyiseewo naye ne bajja ne bamukima ono omusajja Mr. K naye Mr. K musajja mukulukulu ali myaka nga 40 something ajja n'amukima n'amutwala naye yamupangisiza gundi like they rented a lodge nga bwe babeera and they lived in that lodge for one month and a half however fe ab'ekika teri yali amanyi nti muganda waffe yali yakomawo however nze saaliwo ku ground brother wange teyaliwo ffenna nga twatuli bweru naye bano like mula wange biki like teri n'omu yamanya nti twali ku ground kitegeera and that's how ate nga tulina gye twali tumukoze teri amusaba ssente ze nze my mom all she wanted like tunaani alina ssente za muwala we so yamuma access era ne tumulekako teri we are not that badly off kati naye nga omusajja amutwale babeerayo like for 1 month and a half
ebyo nako bizira oluvannyuma nti abaddeyo for 1 month and a half. So ndowooza bwe bennyula munnange bejjeeko gundi bejjeeko ki ekyoyooyo oyeka amuzeeyo n'amukola ki n'amuleeta ewa taata wange jjukira dadi yakataliyo so ewakaawo muwala wange yabeerawo ne mutabani wange so n'amuleeta n'amudropinga ewaka naye okumanyanga this man was not serious teyatolera yadde muwala wange salaamu teyakola ki like he was hiding his face ng'alinga omubbi kwegamba yadde okubuuza era musisita wange yagamba muwala wange nti munnange olwenna okumulaba agenze yagenda okuba muwalawo inshallah kyekintu kyeyamugamba kyokka like Palmola took her in, showed her around. Because sister wange teyakulira nnyo eno waffe wa taata ng'ali nnyo eri kusaidia abamaama bano ba anti abo. So it's like a new place now, we have to show her everything. Yeah. So muwala wange yamulaga around because ffe twaliwo munnange. Naye sister wange kyekikula ky'abantu abalimba ye muntu ateekaawo ekikopo n'ogenda omugamba otaddeawo ekikopo n'alimba ate like alimba naye tafaayo she's a bit heartless tafaayo ku emotions zo nti oba how you're gonna feel oba biki ye akola kimuyisaawo kyawulira nti yeah at heart she feels peace like ye muntu asobola oba disorganizinga naddala wali n'atuula n'asirika mwe nemuyomba omba nga muli babi nnyo ne mwekuba naye nga ye ali wali atudde ogwe kutankuula so bano abantu abali so quiet naye nga bali heartless nga omuntu alina ettima so that's my sister tetuba like we have nothing kigi tulina omugumira yoyowa kati era byonna nga bibeeraawo omusajja amukomezaawo kati she had to get a job omusajja amugambye olina okukola jjukira sente zonna ze yakola yazisindikiranga oyo omusajja kati oyo omusajja akasente konna nga yebaakamuwanga jjukira omusajja alina family omusajja nga yasasulira abaana be school fees omusajja ng'azimbira mukyala we ng'ayongerezaako nga obumanyi yali alinamu ku ssente ng'ayongerezaako naye nga nezoona azaagala like mu bufunze sister wange baamuli akasente naye ebyo byonna nga tetunnabimanya nga tubeeraawo like brother wange n'amulemera kunya tu esente baziteekawa akanya kimu kugamba nti alina sente zange ziri safe era newaba nziridde tezikola ki tezinnuma so statement gye yakola like nga omuntu yenna aba mubuuziza ku ssente gyamugamba ekyo kyokka kyayogera so n'abeerawo kati agendaweza mwaka mulambo okuva lwe yadda mu Uganda n'abeerawo nga wagenda wakola mpolampola omusajja amulabira eyo kati ekyamu omusajja ono omuwala yali alina ogenda abeere ne maama wange naye ono omusajja yamugamba njagala obeere mu kifo ng'akulinako access nti wona agenda yeewola nja kuba sikulinako access era byaffe bibeera bikola babadde nga wa ssente kati era sisa nga yali talina kyakukola najja n'abeeno ewaffe wa taata yali akulira nnyo eri saidi nga yagala nnyo saidi y'ebukojja so she decided ajja abeere no saidi yaffe because of a man because tewali muntu muwula yekka yaloneka nephew kange so tewali like external force eyinza mugaana kukola kyayagala bino okusuula wabweru teri amugambako bwe bityo nga bo kye babaze basically kubanga beemitinga we baagalidde so ne babeerawo batulimba ekiro batulimba ekiri manya nga sister wange muzibu enju gye twalimu twali tukyagizimba like nga omanye bino nti mubulabulamu some detail muziteekemu. Nze Nankya Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza ploti okutandikira ddala ku miliyoni meka, mbaguze n'ettaka, mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5/10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5/5. Tandikira kwa 5/10 oli wadde mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengere kyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasannyalaze
oyagala kuteeka wano kalinaayo, oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments, ofiisi zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sylvia Ndala Plaza. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Kati lumu nga atuganga tumugamba nesi situgawayo like yagala brother wange sente ziri nnyingi oli yazirina naye ninawo miliyoni 3, so I'll go and withdraw the money nkole ki mbawe mukole like wofuna sente omperemu miliyoni zange 3 zizeyo ku account because she should like yayogera nga alaga sente weziri ziri ku account zirikola so she can help era nga bwe bamubuuza nga alaga gyeziri so brother namugamba zimpole nkole ki tukozese enju then nze nendakola wano buni ebikodize kuyemoo nakkiriza bulungi kati olunaku ne lutuuka omanyi obeera n'omuntu nga mulembe omuntu otandi omuyiga omuyiga kati nagenda mu kibuga ntuusa ku Freedom City ntuuse wano olwakubira muwala wange wamugamba ntuuse wano kati sente nzijjayo nzirina ne butambula like nga tunatera ku approaching evening Mamula wange wamuchekingako hari having bintu biri bitya kala tugende nomulaga bintu bikirimu sawa etuukayo okudda ewaka nti anyuse ku mulimu aleete ssente era naziwezesa niyo ng'akola ki ng'akuba simu nakubira muwala wange halo nange muwala ssente bazibbye ndi wonna eno naye ssente bazibbye jukira kati okutuuka ku nju yaffe you have to take a border bill you have to take a border bill like for 1K or 2K waka kati mula namugamba are you going to work otuuke waka oba biki kati mbadde mu taxi nze ne taxi sigisasudde nonononde sirina ssente mundeke Kampala eyaffe nga wogimanyi omuntu ngaye sirina ssente ndeka akuleka ogende aba taxi nga yo mubamanyi netuguma namugamba kati nze uno ngenda ggera wanene wano waliwo boda ndeeta nde waliwo ogenze sawa 5 nemanyiza talina na boda gwe yali amanyiwo kozi yali mupya in the area you understand akeera agenda kukola akomawo kiro mbuwano nina lwaboda gwe mmanyi kamugambe andeete esente enjazi muwenta namugamba kale namulinda kati ebiseera ebyo nali nze no gye nali nkola nali nfunyemuko obuzibu nezirayoko like I had to get operated kati ebiseera ebyo ekyahapeningira naliwo however much right now nakomawo ku mulimu naye that incident naliwo nakuba nali mu ddwaliro kati nenkomawo nezijja ewaka ngekyo kyekiriwo yembeera yenu nti eya sente bazibbye miliyoni 3 biki bamuseeka akasawo mu taxi twala tugende kugange omuntu era alimba like she lied to us nakuba omuntu oba omumanyiira so for us deep in our hearts twali tukimanyi nti sente ezekituufu takola ki sente ezo kyaka omusajja yazimulyako yazibba so naatulimba agenda otuuka ewaka kozi nange nali mbuddeyo mu ddwaliro that evening ddwaliro nali mazeyo 1 week so nga like bansibudde agenda okutuuka ewaka amaaso makalu nga tumanya sozi nesasozi abantu abeetagaje bamezingata wange yekazza omanyi eriiso nga kalu nga temuli yadde omanyi omuntu nga bakubbye ola bakubbako omutwalo nowe omuntu naawunga nakulaga nti omubbyeko ekintu kye naye sisange so bamubba miliyoni 3 nga waayogera naye yadde eriiso okumyukamu yadde okukola ki naye behind that omusajja yali mubi omusajja yali yenga yamugamba kati nomwange wagezaako omulabula mu bintu ebimu naffe wootulabula waneeno omusajja mugamba awakola ki abakulawuliriza abeesonyiwe era omunyakumwewalire ddala muntu mubi kitegeera ate ngaalagambye nti sisaawa mukikula ky'omukyala nti wafuna omusajja amagezi gonna mubi obwongu bwonna her mind egawinga mwe mwenna nasooka n'abeerabira bajjukira afunye ebizibu so ng'omusajja yamugamba muwala wange era kati emundu ali ebisajja n'amugamba bagamba ensente weziri nawe bagamba ebakiamuwa era temulimu kyeyakola naye naaga batadde olwaweereraga kati omusajja balo esita wange kamuleke kale tweyongereyo kubanga ebintu bye si byangu
ogwo nagwo ne batulimba ne gugwa. Naye kati ekisinga okundeeta disitumente. Tulimba akola ki biki ewe twamumanyiira ogyalaba ye mugezi. Buli kintu katundu n'abaana bano omwana abuuka akula waliwo omuzadde ndowooza balina omuleka omwana afiiringemu freedom kati sister wange akola ebintu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Afiiringemu freedom kati sister wange akola ebintu. Omwana ali mu myaka 16 bwe bakatandika okwana gye yandikoze. Mbulabe ddala abali mu that age range nga be balina obikola. Naye omwana wange byakola kati. Ebintu ebyokulimbalimba ebintu ebitaliiyo akulimba n'olabira ddala ng'omuntu takubazeemu yadde empeke y'amagezi bwekiikemu. Naye like okuuma peace nikubaagala nnyo okulimbera. I'm so good at studying people's behaviors, so kastamanya nti such and such is like this. Nkuyiga bwizi so okusobola olivinga nawe in peace and harmony. So kati right now tulina obuzibu. Sister wange oyo later mwana guno maka tegunnagwako. Omusajja yagenza asala mpola omuliro ono Mr. K. Era finally kati tebakyayogera. Kitegere kiseera akasente baakozeeki, akasente baakabya. Ate nga bagange yamulemerako nnyo wano ng'akomyo nga mga at least kola kingamba omuntu oyo. Tulabe ne we tunagyeyo sente ezimu, sente zonna baleme zirya. Agamba nja kugulira in the right time. I tell you in the right time. So the right time came. Nga sente baazirya zonna. Era sister wange amaanyi ge ag'emyaka 2 talinaamu yadde olugoye lwe yeegulira, talinaamu yadde ekintu we yakomawo ku kisaawe, talina teya shoppinga yadde ekintu n'ekimu, talina yadde mpoziko suitcase gy'alina. Ne buno obuntu bw'omanyi nti omuwala bw'akwaddayo kano bwe bityo bw'alinamu roughly a medium bag. Yali what they all had 2 years yakolera, so babatebamudda munnaabwe. And she was so happy because twamulwanako naye nga tayagala. Nga mbagambye wava mulaavu agwiramu ddala awugga buuzi. So it ended up nga baseparatinze n'omusajja. Naye kati obuzibu bwe tulina kati oba omujjukira maama wange ono gwe mbagambye gwe yakolanga naye ku kyeno. Babadde nga ono maama wange nga yalina bbaawe. Sister wange ye muntu akubbako omusajja ng'oli awo otunula era yagambirawo nti oyo mulya. Era kati jjukira ono maama we yali nga ayogera ne bbaawe ng'amulaba. Kati lumu n'amugamba mbu mumpeeko mubuuzeeko, kaseera amaliza n'amugamba nti oyo mulya. Agamba maama we, oyo maama we omuto kusayidi y'ekojja eyo. Kati right now sister wange ya breaking up nani n'ono Mr. K. Oba nnamba ya gundi ono ndowooza yali yagigiramu eyo ku kyeyo bbawo abeera taata we bba wa maama we nga yajjamu ennamba yo ku kyeyo. So what she did ne batandika okwekwana n'omusajja. Ndowooza n'omusajja naye yali yasiima dda. You understand? Tuli balungi my sister alabika bulungi anyirira.
so omusajja naye n'azikibwa mangu earlier. So right now maama wange oyo naye jjukira bali baddayo mu biseera byebimu ng'abadde ali lubuto, she's been pregnant. Naye abeera awo n'omusajja ono sister wange nga bulijjo abakubira biki akubira omusajja like oli omukyala ali lubuto maama we tamuwa kitiibwa kwegamba. So right now kitwale wekiri as for now sister wange yahukinze up nga obwonagamba nti taata we bawaani bawa maama we bwe yabadde akola naye ku kyeyo kakati right now bali mu kweyagala era yamutwalako naye waabwe eyo omusajja gye bamuzaala sister wange agamba bamusiimye biki twala tugende era right now bakola ki badde baagala kukola mikolo era ng'emikolo gyayagala bagireeta wano ewa taata wange naye nze brother wange yali mugobeseza nagamba tukola ki because later for us we found out that because tubadde twogeranga n'oli maama si nnyo naye tubitegedde wano recently because interest is on like the incidents what is happening all around. So ng'omuntu omugezi tabagamba nti I'm with this person tayogera naye like okozesa means zonna ensasa ziyaziyise ez'okukedda evugamu mbegaso twagenza ozuula ng'ali ku bba wa maama we era kati bapangisiza ennyumba baagala kukola ki kumuvinga in. Kati maama wange oliye ono ali olubuto yazadde recently naye omwana yamuzadde ali premature a little bit ng'abulako 1 month because she had a lot of stress. Yeah, she was so stressed, so omwana n'ava and alhamdulillah kalamu, so baka covering her well, the baby will be fine inshallah. Naye kati that's the only challenge yetulina. Sister wange yagudde mu mukwano ne bawaani wa maama. However maama n'oyo omusajja abadde bakola ki baayawula. Oyo omusajja alina abaana 16 buli mwana mu maama we. Talabirira abaana takola ki like alina n'omwana ali disable kati abadde yagamba mbu sister wange bagende mu kyalo baggyeyo omwana oyo bapangise ennyumba batandika obeera naye sister wange nakkiriza mbu era kati bapangisiza ennyumba jjukira waka yavaawo talina gwagambye so yakomyewo yesterday night n'agamba like ngalowooza ngu ffe tugenda muyombesa tumubeereko kati this information yonna ffe okubitegeera ono maama wange alina muwala we nga omanyi 10 terikyawa bonna alina muwala we eyo mu kyalo bano sister wange gye baagenze kati mwoli muwala we yonna ekiba kyapeninga jjukira bali baluganda boogera ng'amunyumiza kati naffe twagenze like okunoonya ono maama tumubuuzeko tumubuuze biki nga naye yatunoonya dda naye kashi sister wange yali yangoma access nga tamukkiriza kwogera naye finally twamufunye. So right now yembeera eriwo maama yazadde sister wange ayagala kumuvinga in na omusajja amuleetera omwana ali disabled. Sister wange tazaalangako talina yadde ki yabbye omusajja w'abandi baagala leeterako omwana 13 years watudde waayonoona biki like ali a bit disabled yeetaaga special care. Sister wange si mukyala back then growing up yali mukyala mukozi but as for now yaddayo waka laga talina kyayagala kukola walidde waleka essowaani enjo atambuzaamu ngatto zonna nazidugeza like era yagala to make my mulabe nenga mukozi we you understand. So alina embeera zeyisaamu ezitategeerekeka naye kati ffe tuli wano twebuuza sister wange oyo sister wange twogere naye tumugambe naye nnyabo kino okola kyaki cause tatuwuliriza for all this long n'oyogera naye like biyingirira wano ne biyitira eri kati oba tugamba twogere naye oba tumuleke akole kyayagala kukola I get the other hard way, you know, because sometimes abantu baba beetagamu kwendowooza gundi like teba okweyigirako cause simanyi tukole tutya I don't know can we nayogera naye she's not gonna listen because for all this time ndi omusajja kyayogera kyawulira aba kati kyatuwulira yazengamba mundala. So maama yali yayawukana dda n'oyo omusajja yadde abadde lubuto
naye kati sister wange ayagala kumuvinga in na musajja ono abadde ow'amaama. So kati tuli awo ebitusobedde twogere naye tumugambe nti munnange this is too much, oba tumuleke ngeri gyatannaba kuzaala muvinge in naye yeerabire, because the other type of money bano abasajja talabirira takola ki waba wakuyomba bebana babikula ne kateni nasooka nayimirako waneeno ku luggi nasooka nasinziwala luggi like natandiko yo like omama we yatugamba era yebyo ebyamujjaya, and besides that omusajja akola shiriki, omusajja ayina ebyokweraguza. So katuli awo byatusobedde. What can we do? Shall be grateful for your help, Mr. Sozi. Thank you so much. Sorry, the audio is a bit long, but please hear me out. Greetings to Mom Becky. Actually, share the same birthday date with your daughter. Yeah, whenever it's her birthday, it's my birthday. Greetings, Mr. Sozi. Thank you so much. Kakati muku respondinga ku nsonga eno oba obulamu buno obuli mu kubasoomooza nga famire, ekimu kyensinza okwagalako kwe kuba nti ogezezzaako nnyo okutegeera ekikula oba personality eya muganda wo. Kakati nga bwe twajja tutunuulira ebikula bino, buli kikula kibeera n'amaanyi gaakyo, kibeera n'obunafu bwakyo. Bw'osisinkana omuntu bw'atyo, ekikula kye kirina ebirungi kyokka kirina ebisoomooza. Omutawaana gw'abantu abo abeekuumira ebintu ku lwabwe nga bo, abeekolera ebintu mu ngeri nga bo, birina engeri gye biba benefitingamu, kubanga ebiseera ebisinga basalawo nga tebeetaaga kusooka kufuna consent ya muntu, tebeetaaga kukuŋŋaanya birowoozo oba opinions okuva mu bantu ab'enjawulo ku ki kye balowooza ku ekyo kye bali likely okukola. It is of their own advantage. Hey, waliwo olumu lwe twandiyagadde okukola ebintu naye nga bw'ona oconsultinga ku one friend or two bajja kugamba nti okusinziira nga bwe tulaba tetwandikuwagidde kukola kintu ekyo naye nga gw'olya ky'oyagala. So embeera ezo zibayambako, basalawo nga tebalina gwe beebuuzizzaako, so basalawo nga bwe baagala. Abazze batambula nange mbayigiriza okwawula oluusi ku kusalawo nga tubalansinga bye twagala ne bye twetaaga. Emirundi egisinga abantu bwe bajja okuwa opinions zaabwe ku decisions gy'oba oyolekera okukola, batera okutunuulira ebintu bino nga bagenda ebuziba waabyo. Oli ajja kugamba yes, oli excited about the guy, oli excited about that babe, omwana mulungi, nyash kyekyo, print kyekyo, naye waliwo somehow somewhere wenda banga teguggwa okusinziira ku byonnyonnyonnyodde, her background, her lifestyle, ndabanga wanaacamula nti alya pate. Ne bwe tuba tutunuulira obulamu bw'omukazi gw'ogenda okuwangaala naye ate nga gwe kennyini gw'obyogedde. I have not experienced it with her because you're just giving me your story, naye okusinziira bwe mbigattagatta ndabanga ku sayidi emu ate nga nkulu ddala teguggwa. Abantu abo batera okutwabula okuyita mu kututunuuliza ebyo bye tuteekeddwa okuwa ekitiibwa nga bigwa nnyo mu bye twetaaga okusinga bye twagala. Bye twagala kucamuka, bye twagala kunyumirwa, bye twagala byebyo. Kakati lwaki ntandise n'ebyo? Ogenda okwekanga nga ne sister wammwe oba muganda wammwe akinyumirwa ng'akeera enkya ne yeesalirawo. Newankubadde omutawaana ogukirimu oba oli awo ye gw'atatunuulira, bw'agenda okusalawo kwe kubaamu okwerowoozaako ye nga ye, naye nga tamanyi na kumanya nti oba oli awo byasazeewo ku nkomerero bwe bigenda obubi, bigenda ku affectinga ye, bigenda ku affectinga abantu abamwetoolodde. Now that is where the problem is. Nti bw'amala okusalawo along the way nga bizazza backfire, kiyinza okumujjira, ayinza okukirowoozaako ng'ebirowoozo bikikonako bukoonyi, oba oli awo ayinza oba nga takimanyi nakimanya nti ki kyatamanyi. Kyekyokuba nti oba oli awo singa yeebuuza, if she had involved other people, the siblings, the friends, baali badde oba oli awo babaako bye bamutunuuliza byatalaba ne bagamba ebiseera ebisinga omuntu ng'amaze okugwa mu laavu waliwo ebintu byatatera kutunuulira. Okucamuka kuba kungi oba excitement ebeera mu bire. Kakati bano abalala ababeera ebbali be bayinza okulaba gwe by'otalaba.
omulenzi ono oyinza okuba nga omusisinkana mu budde bw'ateeseteese okusisinkana oba bwe mukkanyizaako omusisinkane. Fe abalala abamutunuulira tutera okumulaba mu budde obutuufu obutaliimu kufeekinga. Bw'aba yakulimba omulimu n'agamba nti akola mu banka, mba ngenda mpisa ewa Kiseka bankyusiza omupiira nga ndaba gayiwo nga wallahi ayambadde ovulo naye ng'ali wansi wa mmotoka ali ku jjeeke bw'agikuba obuteddiza. Kakati nze muguddeko nyinza okukugamba bye weetaaga gw'olaba bulamu bwa gayi bwakubeera akali smart ebiwowo kyekyo naye ne nkugamba nti omuntu oyo yali yakugambako nti akola wa Kiseka, yakugambako nti makanika si kyekibi, naye ate omuntu lwaki akusigira ekifaananyi ekyokubanga banka ng'ate makanika. Kati gagamba nti omuntu yakugamba nti banka nobeera excited nti ofunye kali smart. Kakati ne nkugamba nti mukwano omuntu oyo yongera okinoonyerezaako ne bye nazudde bye nerabiddeko n'amaaso gange n'ebifaananyi bibino, oyo gayi yennyini ye yakyusiza omupiira gw'emmotoka yange. Ate nze seerabisiza kubanga ye takimanyi nti mmumanyi, so I played it cool. Kakati bwe tumala okutunuulira obulamu bwe buti, njagala okutegeeza ku bintu ebirala nti abantu abamu bafunye omukisa okukozesa advantage ey'okubeera nga batakinga lessons from others, nga bayigira ku nsobi ez'abalala. Abo abantu mu nsi gye bali Katonda abawadde ekisa ekyo Katonda ffenna yakituwa, naye abamu bakyanukudde abalala tebakyanukudde. I'll give you an example. Waliwo obulamu obw'abaana abato. Abaana bano bagenda bamugamba nti baby, let's assume this is a candle or a lamp, kale munaku tadooba. Oyijja namugamba baby cha nako ne kakiga abanga aleeta bwati olwokuba akaliro kano kando no singebe yako betalo olutamino luba lukoze olulimi olw'omuliro era bwalusembeza agenda okulyanga the more jiba musembereza kande eno ng'ecreatinga akabugumu ako kamalo musigira ekifaananyi nti ddala I should not play with the fire. Never play with the fire. Fire burn. Please don't play with the fire. Fire burn. Kakati abaana abamu ekyo kyokka kyalabye kisobola omuleetera okwewala kande ezo bwe zityo. Naye abaana bangi nga bali presentinga abantu bangi, abaana bano ekande eno paka ng'emaze kumwokya lwakakasa aba amaze kuyigira ku nsobi ye nekimala kumutokako n'akakasa nti ddala ekintu kijje kiri. Abantu abamu balowooza nti abantu abalala tebali smart kimala, si bagezi kimala okusobola okupreventing oba okwewala embeera ezimu eziyinza obbatuukako. Abalasinga balowooza nti oyo yali fala, ebyo byadda byakikadde, kati oyo mami ayogera, kati sister ayogera, ye olwokuba bamuzaaliramu ku lujja kati agamba nange obulamu bwange bwena kutambula nga ye, forgetting nti ono abikugambye atandika okulaba nga amakubo g'oli mu kuyitamu ge makubo gennyini ge yayitamu, nga ne end result kwe kunzika nga bamuzaaliddemu ku lujja. Kati nekugamba nti abo ekibasoomooza baba balowooza nnyo nti bagezi, balowooza nnyo nti ebintu babitegeera nnyo okusinga abalala. Kyova olaba ono ye bw'agwa mu laavu abamwetoolodde mmwe basiru, mmwe batamwagaliza, mmwe mutamanyi kyayagala, temumanyi tests ze, bwate bw'abalaba bano bo balowooza bagenda kuntegeerera, balowooza bagenda kunsalirawo. I am big enough to know what I want. Manyi kyensinga okwetaaga ekisanyusa nze ng'omuntu oba kyenjagala nze ng'omuntu. Kati gwe mutawaana and the mere fact nti lava aguddemu ngwe, there is a lot of excitement, there is confusion, there is desperation. Byonna agenda okubigatta n'akola ekittafutafu bwat ekimwolekeza okusooba nga awunzika atomera ddebe. Kati oli agamba nti kati omuntu ng'ono amaze ye takimanyi nti nno oli gwakaalakaala naye ate abeera bba wa maama we, kumpi alinga ali ku kitaawe. Ye bw'abigattagatta alina engeri gy'abiraba nga atabiraba nga bwe mubiraba. Kati ogwo nagwo guba mutawaana okuggyako nga tutuuse ku level etegeera nti gwe tudiiringa naye kakati takyabitegeera, gwe tudiiringa naye takyali soba, then tufuna omukisa okumanya how to go about the situation. Oli ali mulaavu, okugwa mulaavu ddalu lyereere. Nkiddemu okugwa mulaavu toyawukana na mulalu. Ffe tukutulunya nga tulaba oli ku kasasiro yennyini
ng'oli mu kwetulisizaako bomb yennyini naye tukulaba nga you're playing with the bomb. It is counting. We saw it counting from 50. It is now taking us to 10. From 10 to 9 ngegenda kutulika. Naye olw'okuba ono ya playinga ne bomu ye abatakimanyi ate wano bagamba ye bwe yabike genda kwabya mmwe maama musiirwa kabulaali gwe mutalidde. Abantu abo tebabeera okke. Kyova olaba nti abamu muba muli awo yagenda akakasa nti temumunoonya tali banoonya ye talina buzibu agenda okunzika nga ajja akaaba nga mugamba bebi ye gwe yagamba nti tolidda ye gwe yagamba nti otegeera nnyo okusinga bwe tulowooza twefuula abakulumirirwa nga tulowooza nti gwe tukwagala nnyo okusinga bwe weeyagala. Ku nkomerero ya byonna kye njagala okukugirayo kye kino omuntu ng'oyo oba oli awo 1 tumanyi okunoonya abo baalabikanga bakkiririzaamu balabikanga baawe ekitiibwa oba baatya ne boogera si mu ngeri ya kumukangatiisa naye engeri ey'omukwano ate bwe tumala okwogera naye tetumukaka kutegeera bye twagala ategeere kubanga ayinza obutabitegeera. Naye njala kutegeeza nti eyebeera nsigo gye tusize abantu abo ebiseera ebisinga waliwo abantu abalina omukisa nti babeera bagezi ne bakozesa opportunities ezo from the word go. Waliwo abantu abakola ensobi esooka ne mumala okuyiga n'atagiddamu. Waliwo ayigira ku yookubiri ku yookusatu okusinzira emitendera nga bwe giyinza okuba. Naye ate omutawaana bonna baba balowooza nti ku buli mutendera bagenda kikuba. Kakati tusigala tugamba nti munnanga asiika obulamu tassa mukono twogerako era bwe ddanga tugamba naye ebintu ebyo twabikugamba simeba kati oyize mugenda mugatta dotsi nti naye luli bwe twakugamba nti ekintu kigenda kukuyiikira walowooza nti otegeera nnyo ekintu ekyo ne kiwunzika nga kikuyiikidde ate bwe watuuka okukaaba wajja okaabira ffe nga ffe tulina okukamfatinga. It happened the second time. We warned you about the same person. See how it ended. We looked fools before you, but now at the end of the two ani mugeza ani wewe, but now you're going in the third mistake. Nekugamba nti abalala bategeerera ku gwokubiri ku gwokusatu kubanga tubeeramu ne ba slow learners ne ba fast learners. Others will pick immediately, others will pick later on. Abantu abamu bwe batyo ensobi bwe zimala okumutuuka ku bweziti lwakkiriza nti ebintu byali bituufu. When reality hits, now you're trying to share the picture of reality, the end result. She's not seeing the same. She's seeing a happiness, a happy family, kwanjula in progress, wedding in progress, kuchala in process. She's seeing a happy family settled somewhere. Oba mu Kampala metropolitan or outside Kampala. That is what she's seeing. Kati abamu dinayo mugezaako okumugamba nga bano bava ku nsi ki. Mu nsonga eno temumukaka naye muteekeddwa omutegeeza nti ebivaamu bikosa ye ne nammwe bibakosa. Okulabika nga abamukugira aleme kukola nsobi temukikola lwa butamwagaliza, mumwagaliza kubanga ku nkomerero ya byonna mumutaasa ebyo ebiyinza okuvaamu nga mwenna mukaabiraamu newankubadde first beneficiary nanyini mufu yajja okukwata awawunya. Tebiri balemesa kwebaka, tebiri balemesa kulya, naye yaliremu okulya, aliremu okwebaka, aliremu okwassociatinga n'abantu kubanga aliba adiringa mu kiseera ekyo n'ekiwundu ekiriba kituuse ku ye ate nga kimutuuseeko direct. Temukuwa kwogera naye okuyita mu bategeera basagana newankubadde nga baba ba introvert oba babeera basirifu bantu si bakuba social that era abaayo with one or two gwayinza okweyabiza omwoyo gwe mukozesa ne mubako engeri gye mumuyamba. So njagala kutwala mu story ey'okubiri. Story eno njagala ogiweereza bankuba kyeyo. Mukola ssente, mu investinga ssente zammwe, mwesigisa abantu ssente zammwe, abamu biwunzika bejjusanga agamba nti bannange nga nasooba n'entomeredde be. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna kubanga wo agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at
all kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Nange ntuuka nkoma ku kyayo ekyokubiri nga mission endeese kuzimba nnyumba ya waka eyaffe ab'enju ya Edward. Batata baffe bonna balina amaka ne tatange kenyini yalina amaka kuba mamange tatange bali bampita era nga baazimba naye olw'ebizibu ebyagwawo ne baawukana mama n'akwata gage tata naye n'akwata gage ennyumba yaliwo neegwa n'ennyumba eyo mukugwa yalwawo emyaka gyawera kati we yali egenda oggwa oba we yagwa tulina okukukyalo batata baffe kati kuliko tatange omakolagana ne tatange n'amujjirako amachwi amabaati n'agajjako n'agatereka amabaati ago gaaliyo kati mu covid brother wange aluzinga omulimu malo brother wange yali akolera mu gym anzirako omulimu guggwawo mu covid agamba ye tagenda kudda mu kibuga kagende mu kyalo ne tumugamba ogenda tutandikirawa n'agamba ezo sente ze twali tusonze muwe eza rent n'agamba tuzimuwe ye agende mu kyalo atandikira kugali amabaati agaliyo nera yatuuka mu kyalo kwekyo ekibanja kya tata waffe ziri eka 7 n'akolaki n'akubawo agamba n'agenda mu taafu omuntu n'ajjaga amabaati n'akubawo ennyumba y'ebibaati yatandikira. That was 2023 bwe yagenda mu kyalo n'atikawo ennyumba y'ebibaati bwe yatandikira n'alongoosa ekibanja kyonna n'akirima n'alimako olusuku n'alimako emmwanyi baatyo nga walimu obutungulu n'ennyaanya bwe bityo yalongoosa ekibanja kiyinza okugamba yalongoosa ekibanja kyonna kati wiva ku kyeyo mu 2013 nzira ye Uganda 2023 nzira ye Uganda brother waffe afiirwa omwana mukulu waffe afiirwa omwana bagenda okuziika kati ffe tulina burial sites 2 Mr. Sozi jjajja wange yali mukazi wa kubiri kati jjajja waffe omusajja yalina abakazi 2 naye bakazi baabo buli omu yali yamugulira kati jjajja waffe omukyala yalina ekibanja nga kinene we bamugulira kati we yafa yalaama nti ye bwafa nga bamuziika ku ekyo ekibanja kye bawe kye yamugulira n'abaana be n'abazzukulu be ekitegeeza jjajja waffe omukyala yeekolera ekijja kati brother waffe yafiirwa omwana ono mugenda okuziika abaana n'abazzukulu nti jjajja omukyala yaga babaziike ku kijja kye so seeri ku main burial site kati okwo kwennyini ku kyalo batata baffe kwe bali kuba jjajja omusajja yalina ettaka ddene nawo n'abawa yagula wanini n'abawa tatange yamuwa olwokuba tatange ye we bamuwa yatundawo then n'agulawo walala neera ku kitundeko kwennyini kati wewali ennyumba yaffe naye yagwa kati munnange brother waffe bagenda oziika omwana mu kyalo batata ne bagaana omwana oyo okumuyingiza mu mayumba gaabwe ne bagamba nedda Edward yazzeewo ennyumba ye kitegeera nera omwana bamuzingirawo muti ne bamuziika bamuzingirawo muti ne bagenda ne baziika muli mutima nawulira nze nga nswadde nga kinkutteko nnyo kuba ndi muwala nkuze sikyalina muwala ndi mukazi nkuze ewaffe mutatange ne mama wange ndi muwala wa kubiri nze muwala omukulu oli omuganda waffe omulenzi oyo yali afiiridde omwana alina garage naye baganda bange ne batuuza ne mbagamba baneetuzeewo ennyumba y'omukyalo tukisobola ne mbagamba ngenda kudda ku kyeyo
ngenda kudda ku kyeyo ekintwala ku kyeyo tukwasaganye tuzimbe ennyumba eddewo ntiye nve Uganda nga mission kuzawo ki nyumba kuzawo nyumba then nkomewo koneka capital akakola ki akamala nga tene kuziri sente zinali nina nange ankomawo ku kyeyo tuka ku kyeyo nga nkola emyezi 4 nga njibawa nga mbagala bannange ninawo emyezi 4 mwinawo mmeka nga balina olowooza nga tebalina buli omu ali ku bibye nina sistange ali enanzirako sistange adda ku brother wange katuli abala babiri kati sistange omulala naye ali eno nga mugaba naye ku kinyumba tuli kuki ng'agamba mbu naye yasobola kuzimba mizigo gye ate nasobola kuzimba emizigo gye n'agamba ye asooka kumaliriza mizigo gye nimugamba okere katutandike onootusangira ye kye yakola yakwata akadde kamu n'akampa nalaba nga tuwezeza obukadde 5 Mr. Sozi kati brother afo yali mu kyalo tuli ku lusozi ye yagamba agenda kunganya amayinja gonna nimugamba kati amayinja gavuddeko ku lisiti y'okuzimba kati tata afe muzimbi ne baganda banga ne baganda be bazimbi kati tata n'agamba ajja kwogerako ne baganda be bajja muyambako tutya bbawa y'akasenge baganda babasinga bazimbi kati tata nayogera nabo ne bakkiriza tebasaba na ssente bagamba aleka tuzeewo ennyumba wallahi tuzeewo ennyumba eno tata akolagana ne baganda be ngamba kati oyo ne leba avuddewo kati nenga kati tusogale nga tukwasaganya nekine material munaye nga tutuuka okuzimba nga ngamba brother wange kati amatafaali nga mbalira amatafaali nga tugenda kugula namba emu amatafaali tata nga abala amatafaali aganambala paka call plate nga tugagula surprisingly brother wange yagula namba 2 katuuka mukyala ngamba ate twagambye ogenda gula amatafaali namba emu ate waguze namba 2 nga taata nesinagula ku matafali namba 2 oyo muganda agenda muweereza sente agula matafali namba 1 nga tubeerawo nnyo mu group omwo ng'olutalo lukwajja mama ngamba mubyesonyiwe kase nyumba mugaji kuba plaster ekyo nga kyesonyiwa batuuka mukomerera tatanga ngamba manyi tusooke tuliwe siiringi ennyumba twazimbye ebisenge 3 n'eddiro limu n'ekinabiro munda kati ntangaba slab gundi kisiringi erina okuyiwa bugenda biro busawo basemintu webuti kuba omusenyigo gwaliwo nange nampereza ssente surprisingly brother wange asimanyi kyatuukawo ennyumba bayiwako siiringi eddiro ne shade byokka bebayiwa siiringi nze nali manyi ennyumba erina bagiyiye siiringi sasooka kitegeererawo nga nsirika nga ngamba siiringi twagimaze ebice kati mukomerera bagamba tugenda komereza buliti brother wange yagula kalitunsi nembera bubi nnyo nimugaba bannaye ennyumba gye mwampeereza nga mwakomereza kalitunsi ate mumagamba tugenda kumereza buliti ne sente zenaweereza za buliti mama agamba bannange ebiki segwazimba biki nga abeera nnyo okusaidi nnyo ya brother wange nga nkita nga nkireka tutuka okukomerera amabaati ge twateesa sige bakomereza basaba gasente endala bagula gasente endala bagenda oweereza ennyumba nga mugamba naye ate mwagambe kumereza maki amabaati nga mwagula te gasente endala engogo kati zifaanagana n'amabaati amabaati bakomereza green engogo ate nga za red nga mbeera mu group awo nga nsirika nga tuyomba awo nga muyombesa awo nga mama agamba sigwali ku ground kati wayo bafunye biki I played it cool. Nembagamba kino kiyamba ffe n'ennyumba eyamba ffe bannange batata baffe bonna balina amayumba ffe kafa abatalina temugenda genda eri kugenda wa jjajja eri mu kibuga mutuule temugenda genda wandi mu nnyumba ya jjajja mwebake kino kiyamba ffe kuba n'ennyumba ya jjajja ono omukyala yali ekadde nembagamba naye tuzeewo ennyumba kino kiyamba ffe esaawa yonna yonna muzeeyi ekibuga kimulema naga akadde mu kyalo agenda tutandikirawa esaawa yonna mama yinza okugamba kanzire bwa kanzire mu kyalo nemugamba mmwe kibasanyusa okubeera nga neera omuntu kuffe okufa tteeka tugeze okummwe oba nze nga nfudde bagenda tuteeka wanera muti naye nga mbeera bubi nga nnyumba tutuuka ebyo nga biggwa mama nga atukakkanya tutuuka ku njiki nga tubala oluggi olunene lwali lwaka mu kitundu olw'emmanjo tekikola lwa sente mmeka
amadirisa bali bazimbagana amadirisa amawanvu byonna nga tubala nga nsasulako kimu ku kimu kati mba ziwotuziwo kuba twabala bonna amadirisa n'engigi gapigwera miliyoni 4 mu something so kampeza brother nga miliyoni 2 nga mugamba so kusasuleko oluggi olw'emmanju n'olw'emiryango tumanyi nti oluvuddewo tumanyi nti olw'emiryango just kubuza muki ndabirwamu nga mugamba amadirisa ngenda ziweereza nga kati wayitawo ennaku nga ngamba manyi baaba nindako kuweereza sente ezo mbadde nteesa nga brother nga ngamba manyi baaba zino miliyoni 2 omanyi kati eno waggulu ku lusozi eno waggulu owakoma olusuku waliyo we nali sinaba kulima naye omanyi leka njeruleyo bulungi tusooke zino sente tuzirimemu entangawuuzi kumbe bali bakiteesezzaako dda oba ne maama nze simanyi kuba ye nze itata tabibeeramu nnyo ali bibye ye ekibeerawo kyagenda nakyo naye nse musense budde ya ali bibye ekyo kyenyinza okugamba kuba yalina sente nga nnyingi nazanyiramu ne zimuggwako kati yaguza lujjo nange nga brother nga ngamba tugenda limamu entangawuuzi nga mugamba ensawo yammeka nga mugamba naye nkwegayiridde bambi entangawuuzi ezo wezivaamu esaagala amagoba ago gula engigi kumbe omwana yali yaguze dde entangawuuzi ensawo y'entangawuuzi yangamba yagigula emitwalo 45 entangawuuzi enzungu ensawo y'ensigo ya 45 kati awo nangamba nagulako n'obukuta buli nsawo y'obukuta yajugula omutwalo gumu 13 kumbe yajugula omutwalo kati awo nga alina obulawe obako n'eddagala n'ebbomba kati mba ndi awo nga nkubira nga ngamba manyi baaba nalinnya entangawuuzi ezo biki namaze okwerula yemu obukuta nandaga wonna ku video call buli kimu nenkiraba kati nandetera plan nangamba manyi baaba waliwo ne wasigaddewo waliwo nga 5 ku 10 osobola kuteekawo nawe entangawuuzi zo nange waliwo ekibiina kinalimu nefuna obusente bwange nengula entangawuuzi ensawo nera nagula ensawo emu mitwalo 45 nengula obukuta ensawo zaali 26 ez'obukuta buli emu yagumu 3 nengula ebbomba ennene nga buli wansaba baaba eddagala nga mpaayo ate ez'amazzi because entangawuuzi waliwo season wezituuka nga zafukirira nga buli kimu nkikola Mr. Sozi entangawuuzi zaali zavaamu mu December yawedde zonna kuba twazimbira mu season emu ezize nezange gazino ezize jukira zimbizi azisi bagabati zine eziringa ezize sente za nyumba madirisa n'engigi then nga ye just agatwalako magoba ge kuba yali mu kyalo nga takola abula nga emmere olusuku lwe yalima ne muwogo we ne lumonde nga byatunda nafuna ekyokulya bwe bityo kyeyakola kati ne mugamba manyi kati otumala ogenda kunsimbirako nange entangawuuzi nga tubala nga muwa sente nga zisimba nera nga ndaga buli kimu nga nfunya n'omuntu nga mutumanyi nga entangawuuzi weeziri mama nga olulagendo lwo naye emmere agamba entangawuuzi zinyirira weeziri biki mugenda kujjamu akasente bana bange ennyumba eggwe nga nzira nno nemwana manye ennyumba ewedde naye kye nakola namugamba omanyi kati kuba ezo sente ezigenda ova mu zino entangawuuzi zo tezigenda mmala kati mbadde njagala nkuweereze sente tugule oluggi lw'emmanju tuluteekeyo nga ngula oluggi lw'emmanju nga nduteekayo nga mugaa kati omuvaamu mu ekyo ekibaati odde mwine ennyumba kuba wali tataafa omubazi nga mugamba genda ogerere ne taata gundi akubajjira oluggi n'ekinoomwangu odde mwine ennyumba kuba yalinga ennyumba nkomerere nga just ebulamu madirisa n'oluggi n'angigi naye ng'avaayo mu kibaati ng'adda mwine ennyumba nga gaddeko emmanju n'ekisenge ekimu kati omunera mwali munnange tutuuka mu November mugamba bannange entangawuuzi ziri kuki tezinnaba December entangawuuzi ziri kuki tezinnaba mbuuza ku balimu entangawuuzi nga kuba ku kyalo kyaffe entangawuuzi n'emmwanyi bye birime ebisinga okudda nga mbuuza bane entangawuuzi ziri kuki zo entangawuuzi ziri kuki nga ngamba tezinnaba mbuuza eyo ku bantu nga bagamba kutereka entangawuuzi kali wansi ensawo ya mitwalo 23 tulindeko entangawuuzi linye kati tutuuka mu January bangamba entangawuuzi ziri nnyo mugamba nange tunde entangawuuzi ng'omwana entangawuuzi yazijjayo n'azitunda Mr. Sozi yaŋŋamba nti entangawuuzi yazitunda awula yangamba babalindako kati wano mugwokubiri wano nga ajja ku WhatsApp nga ngamba baaba mufunayo emitwalo 10
kubaza emitwalo 10 zaaki. Naŋŋamba na booking enkoko 5 naye broiler naye nzintuddemu sirina simanya kalungo. Ne mugamba bannaye tunda entangawuuzi oggyeko amagoba oteeke mu nkoko zo ziwa booking. Then endala ogule bye nagamba ogula ndabe biki ebibulayo kuba nze natera ova ku kyeyo. Babange ng'anyega Mr. Sozi. Bwali eyo kiro nga mpeereza mu message ngamba baaba gamba zino entangawuuzi nazitunda kuba nze omanyi ndi mukyalo sina mulimu entangawuuzi nazitunda nembuukingako enkoko nezamu nengulako obukuta nenjizira ensawo 4 nenzizamu mu ttaka nera entangawuuzi bwe yazzamu mu ttaka ensawo 4 endala nazitunda nabuukingako enkoko nangamba kinene nnyo nze nalyako just emitwalo nga 3 era nesasulirako abaana bange fees kuba alina abaana 3 mama yabeera nabo. Kati munaye bwe best sente neziggwawo naye kanunde enkoko zino bwe zinabanira zivudde mukoko muno Easter kuba genda embuzi tunda ku Easter bwe zinaba zivudde mu Easter baba sente ngenda kolaki ngenda zikuwa ezizo ngenda kugula n'enjiji kyoleki ekibulako. Naye nga mama abadde ng'agendangayo mu kyalo nga tangamba nti oba muganda entangawuuzi yazitunda mwavaamu sente wezitukuba brother namugamba entangawuuzi mwavaamu sente mmeka ye buli nsawo wagitunda sente mmeka. Yaŋŋamba tajjukira mwavaamu ensawo mmeka tajjukira yasitunda sente mmeka tajjukira tajjukira. Kati ze entangawuuzi nemba nga nviiriddemu awo nenkubira maama nemweriza message naŋŋamba mbweze mbadde simanyi omwana oyo sente zeyakozesa okubukinga enkoko n'okulunda enkoko zaali sente zo. Nze nali mmanyi oba yagenda mu looni kunze mu looni ng'asingayo kikyalina. Kati nga olukulinga nga maama eva abeera kusaidia brother wange wamugamba ekyo twagamba nedda abaana bange nasigazawo mwemeka 5 munange saagala mwawukana sente tezibaawula biki naye nga jjukira Mr. Sozi abaana abo baganda bange mbabeereddewo bamanyi embeera gyempitamu ku kyeyo. Naye mu kuzimba ennyumba eyo leka ngambe labor like ku material twali yannyambako kuleka oyo brother wange gambe ye yakuŋŋaanya amayinja ate amayinja gaaliwo naye bino ennaku toba simanya leeta musenyu simanya leeta seminti ate buliti ate engogo simanya bino simanya birigi simanya biki nze omuntu omu benti bestyo entangawuuzi zange ezirugenda era sisuubira nti brother wange sente agenda zimpa ezo neziyitaawo. Wenjogera ano mbadde nayina okudda mu Novemba saakomawo kuba mu October awo yali Novemba omufere bwe yanferera we nali ndeetera omwana ebweru ne tugwa ku mufere n'atufera $5,000 ziggwayo guno omwezi guno ogwa March we guggwako 5 zigenda okuggwayo mwana oyo clearing nemikubira nga ndi mubbi. Uganda esaawa zino nayo $5,000,000 Mr. Sozi zeziri ku akawunti zaaliyo $7,000,000 ate awo maama n'ajjukira maama alina sukaali alina pressure n'alaalamukaawo netuzikozesa sisita wange naye yali nga yaddeyo Uganda n'akomawo ku kyeyo simanya sente yazijja mu Bamanelenda ezamukomyawo n'asingayo ennyumba ze ate mu Bamanelenda simanya yajjayo $2,000,000 mu Bamanelenda ate embunga kati esente za Bamanelenda zirina engeri wezeekubisakubisaamu saazitegeera agamba nga mu bukadde bubiri bwe yajjayo oba alina kuzayo bukadde nga 4 oyo naye ne mwesonyiwa kati Uganda nayo obukadde 5 mu cash bwe ninayo obukadde 5 nali ngamba nti nkole guno omwaka gwonna nkomewo eyo mu December nga nkuŋŋaanyiza akasente ne naba na $10,000 nkomewo naye Mr. Sozi omukadde gwe mbadde njanjaba yafaawo mu December yali musajja yalina pressure yalina sukaali mukadde waatu n'afa mukadde n'afa ne bansala omusaala okuva ku kamu 3 ne banziza kakadde bengamba kankole paka omwaka ogujja kati munange ekizibu nga kigenda tandika kamange yangamba munaye tetukyasobola omukadde gwe badolabira afudde ogenda kudde Uganda nebagamba nti basaba kunfunira mulimu walala nebagamba nedda e Uganda bagenda kumpa tiketi nzire e Uganda
muli mbadde ngamba oba nfulume ekiyumba nkifulume mbeera omutolosi kigatagata tekijja. Bwenzira e Uganda nina just $5 million ezo kati mbala nina okupangisaako ennyumba. Bizinesi nze nga nze gyemmanyi nga nze gye nekakasa gyemmanyi mobile money kuba nali nkoleddeko mobile money wadde teyali yange naye mmanyi how trends. Ekirala edduuka manyi edduuka weitambula whether wholesale retail. Sente zennyina zisobola okutandika retail shop, zisobola okutandika retail, naye kati oba oggyeko rent ziba ntono. Naye nga nsobola n'okolako drinks kuba mbimanyi nali mbikozeeko kuba nalina retail shop ne cold drinks ebyo mbimanyi. Nikyetaaga kale ngezo $5 million nga tekuliko ba rent tekuliko ki ekyo ente wenyimiridde. Kati omutima mulala gungamba oba nzire e Uganda nzikwate sente ezo nzikwate ngobye kubegenda ebweru neera omukukyeyo ngende mu nsi endala ndi awo mu conflicting reality. Mr. Susan benjo wendi nenakola loosi kyokka ate Uganda eyo waliwo omuntu alina miliyoni zange nga 7 ezakiri ekyasooka yanimbalima nti wanaafuna NSSF agenda kumpa. Yafuna NSSF we he went mute teyaŋŋamba nako wabula muwala we yaŋŋamba naŋŋamba okimanyi nno muzeeyi yafunye NSSF konze yafunye sente mmeka exactly sente olwoze yaŋŋamba nti yafuna obukadde 600 wa NSSF ne muwala we yaŋŋamba yafuna obukadde 600 neŋŋamba naye omuntu twadde twogera we yafuna sente he went mute lwaki zinze bannaye simanyi omuntu asengenda kuzirika eno bakanfera eno entangawuzi bazitutte eno ennyumba tewedde ndowooza ku baana bange bannange obulumi bumpitirirako oluusi neneyogeza nzekka oluusi nenkaaba nengamba naye mukama kyoki kino nina poloti yange nakigula obukadde 9 nsasula nez'ekyapa nagigula 8 then batusaba akakadde kamu kakola transfer nadde e Uganda nengendayo kuba nagigula mu Baluba Properties paka gyapa kyagaaniddeyo njagala nzize e Uganda oba kati mugambo oba luba tukyuse like ampe tukyuse estate ampe estate nebyapa weebiri plot yange oba ngise katale ogote obanzire mungi muguze mugambe neera ampe $9 million kuba nakyo kisoboka kuba yagamba okomawo wano osobola gituguza oba netukondera estate endala awo bintu wendi Mr. Kisozi bintu wendi mpozi nayo ne poloti endala eryeyo mpigi ebyeyo biwanvu eryeyo poloti ey'empigi biwanvu naye nga gyeri bintu wendi that is me now awo bintu wendi ompa magezi kimwana wa taata what can I do kuba mpulira nkooyi nze kula mama wange sikyanyega baganda bange waliwo ye brother wange kati aliyo Kyambogo oye nawampereza message sinyega nsirika n'abaŋŋamba abakino bannange nsirika ndowooza omuntu gwenjogera naye be baana bange 2 waliwo ne best friend wange ate ogenda nakyalira abaana bange beboka teri mulala baganda bange gye nakwera bamanya nti nafuna ebizibu by'omufeere yanfeera tebaddamu kunkubira omwavu tayagalwa bento wendi Mr. Nsazi naye nga nkwagala nnyo mukwano bannange mbeere bulungi mbeera bulungi ndabira Madam Becky ngambe mutumidde Masa Quality Beddings mutumidde Aisha Furniture ni omulala Remo Beauty Parlor ni omulala gwetumidde Dragoni Superman oba Superman ampasse Mr. Suzola boja oba Dragoni ampasse ate mwebaana mwezi ndi single go Mr. Suzinze ndi single singa ndi confused singing and searching. I'm singing and confused. I don't know whether I'm searching. I don't know whether I'm what, but this singing and confused.
Sister nkusasiddeko nnyo nnyini ddala. Embeera eyo ya bulumi ekuleetera okwejjusa, okwetamwa, okwekyawa, ebizibu ebyo bwe bituuka okwolekera mu ngeri ey'omuddiringanwa. 1 n'osalawo olumi lw'effamire odde ku kyeyo mubeeko obulamu engeri gye mubutereeza mu ndabika y'awaka ng'olowooza nti abantu muli ku peegi emu ne bakulaga nga abali ku peegi emu ne mutambula ng'olowooza muli ku peegi emu ne biwunzika nga abantu ebintu babikola nga bo bwe baagala, so si bwe mwakkaanye. Obeera okyali mu ebyo, bizinensi yo gye weesigisiza abantu okuyambako ey'entangawuzi, omulimu gw'oliko ne gujjamu goziriini. Tuba tukyali gwa mulimu kujjamu goziriini ate n'oleppuka n'ogw'ebbanja ly'olina okusasula ly'otaalya naye olw'omuntu gwe weesiga n'awunzika ng'akuyiseemu akanaana. Kati bina I'm telling you kirabika ng'ekitakola sense. Experience eyo bw'etakubreakinga kukukutula, kukutta, kukusaanyaawo, ewunzika ekoze omuntu oli gwe bagamba nti aliggumite ng'ekufudde hadikowa liri ejjinja liri manga. Mubaamu okuyiga abantu era ntera bagamba nti experiences zino gatera okubeera amasomo getusinkana. Omutawaana tetuvaayo na mpapula ziraga nti twayize, no certificate, no diploma, no degree, no nothing. Kati bwe mutawaana ogukirimu ne practical ekyenkakasa, practical bwe bakuteeka wali ku hands on mukwano obeera okikuba kubanga obeera muyivu nnyo. Mu kaseera keekamu muwasomera, muwakolera internship, byonna practicals zonna wazikola mu kiseera kyekimu. So mu kino kyongera okutuyigiriza abantu. Omulala bw'afuna omukisa asigala agamba nti kakati ebintu bino omulundi omulala nteekeddwa okubanga bwe nfuna omukisa oguddako ku vacation nsalawo ne neeterereza ebintu byange ne ngamba nti akasente ngenda kukakuma kuba byonna birina disadvantage na advantage. Waliwo abantu abatuumye kashi n'abeeraawo naye ng'agira nagamba nti waliwo buli opportunities ezamuyitako, waliwo kadiru k'ettaka, waliwo kadiru k'ekibizinesi yaliguze goodwill, naye omukisa ogwo n'agufiira okubanga yali eri nga talina ngeri gy'ayinza ku accessinga ssente ze. Ezo disadvantages. The advantages is when you get back home and you find your money nga bw'okasuubira okubanga bwe kali nga tekaliiko biwaguddwa kubanga wakasevinga ng'okimanyi nti kali safe. Kirimu advantages nti olumu bw'osanga omuntu omwesigwa, bw'osanga omuntu akulumirirwa, akutegeera, akwagaliza, waliwo opportunities nyingi. Nze mbabuulira, waliwo omwana ow'obuwala ali Dubai, Katonda yagenda n'amusisinkanya kojjaawe ategeera, kojjaawe atya okuswala, kojjaawe alumirirwa. Baaba atisa emiliyoni z'Uganda 1.345 nga batandikidde mu gyali bamitwalo nga 8. Taata we, kojjaawe baagenda ne bamunnyonnyola n'alaba ng'ekino kijja kukola, naye ate era yakimunnyonnyola si kojja. Maama yamugamba nti omanyi obusente obwo okubwekuumako, obusente obwo wali badde obwinvestinga. Kojja ono mulungi mu kulima kasooli, ate kojja yekyemmanyi nti talina nnyo waalimira wali awo, talina nnyo capital ali awo, naye kojjaawo alina omukono gw'obulimi. Nabagamba nti omukono gw'obulimi it is not necessarily mukono gwa bulimi. Nze nina experience ya Nnaalonga Nzaala, nina experience ya tata my uncle, kankwese uncle. Abantu bano babiri, abantu baboogerako nnyo nti balina omukono gw'emmere. Bantu bannange maama walina omukono gw'emmere. Maama wonga yakutte ku lusuku, maama wonga yalimye lumonde. Kino kye nazuula with my own experience. These two people, my Nnaalongo ne uncle, abantu bano balina engeri gye bafuula ennimiro oba ebyo bye babeera balimye baswitaati baabwe, baba mikwano gya nnimiro gyabwe. Mumanyi nnimiro nayo yeetaaga okubudaabuda, yeetaaga okuliisa, yeetaaga okulambula, yeetaaga okusalira, byonna ekyo kyekimu ku bye nakakasa nti abantu bano baba passionate n'ennimiro yaabwe. Bw'aba alimye kasooli, alima kasooli n'amufaako, tayagala azike, n'abeera nga kwegamba n'amanya bw'amuspacinga wano wabadde amonitalinzeewo kasooli tazze nassaawo mangu. No. Kati nkuzzayo kwoli nti n'oli
yali mulungi mu kulima. Kakati ng'omwana agenda ayogera ne kojja mama yaŋŋambyeko ku bino kojja nsaba onnyambeko namugamba muwala kale katulabe mukama nga bw'anaatusobozesa. Baazannyisa ku nkomero ya byonna njagala babuulira ebigambo bino. Mu toto baabaatisa emiliyoni zaali 5. Emiliyoni zaali 5 nkiddamu get me and get me well. Emiliyoni zaali 5. Kati kyasijjukira ze season ze baalima kubanga byenkugamba biri mu season esukka mwemu but in total 5 million. Oba season zaali 3 oba zaali 4 ne bazaamu njagala kusamarizingira emboozi. Ku nkomero ya byonna omwana ow'obuwala yabala ng'alina emiliyoni z'ensimbi za Uganda 3. Nga ku miliyoni 3 ojjako miliyoni 5 ziyasiga oba ziyateekamu ng'alina amagoba ga bukadde 25. Bw'abala mu bulamu bwe agamba nti eyo ye bizinensi gye yali akozeeko n'emulamira. Ojja kumbuuza nti kati ali luddawa, jjayo kyenkuleetedde tombuuza bye sikugambye. Kati kyenvudde ngamba nti abamu ba investinze obusente bwabwe okuyita mu bantu ababeeredde ab'ekisa, abantu abadde abalungi ne babakola bulungi nnyo. Kati oli ng'akomyewo ne miliyoni ze 5 nga yazitereka ng'alina 5 ze. Oli yatalaafiya na investinga sente ze n'akomawo ng'ettaano aziina naye nga zina amagoba ga miliyoni 25 bwe bukadde 30. Kakati oteekeddwa okuba nga oweegendereza nnyo nnyini ddala. Ekimu ku byenzijukira omuwala ono nga tunyumya yagamba nti nali nawulira ng'oyogera nti bw'osalawo okuteeka awantu ssente mu mbeera eyo ng'omuntu omuli wala naye akuli wala teekayo ssente z'oli wiringi okufiirwa. So to her she invested the 5 million that she was ready to lose. Katonda n'amusaasira ne kivaamu bwe kityo. So ebintu bino byonna birina engeri gye bituyigirizaamu. Bikuyigiriza ani gwe weesiga ani gwe talina kwesiga. Abalala asobola okugamba nti gundi gwe nja okukwasa ssente newankubadde ate emirimu gundi yajja ogikola. Gundi tajja kusobola kunkolera bizinensi eno. Naye ate ono bwe muwa ssente asobola okulondoola oli nti ogenda kukola transaction tugenda babiri. Abantu babanyiigira nti bwe mubeera e Uganda omubuuza ku kintu nga weebuuza ku bantu abalala 5 tali shuba ogenda kukolagana naye it is okay kaba ku judging olwekyo naye ogezaako okuprotectinga yo gains. Nsaba Mukama akuyise mu kusoomoozebwa okwo na sweetheart. Akuyise mu kusoomoozebwa okwo darling. Bino olumu waliwo abagamba nti okusoomoozebwa kuno kutujjira naye ebiseera ebisinga kuba kutwolekera okuba ntulekera obuwanguzi obw'amaanyi nti bino tubisinkanye. Yes, na experience egezaako okwefaananyiza bwetyo nali nfunyeeko ebizibu eby'okumukumu ne ngaba nekuuno mpedde ne mwana nagenda obivaamu gwe nga Katonda alinga abadde anteekateeka okunjigiriza abantu bani benina okwesiga oba oli awo n'okuteeka amaanyi gange kutunuulira ye not to look at people. So njagadde kutegeeza nti bino bisinkana bantu, bisinkana balya mmere naye era tumala nitubiwangula. Wallahi billahi talahi nzijukira nti na wano tujja kuyitawo. Nzikiriza, nsuubira, ndi mumalirivu n'obwesige bwonna nti bino bisanga abantu ate era abantu be babiwangula. Abantu abo abawangulwa oyinza okugamba nti bw'ogamba nti babiwangula ate nga tulabyeko abawangulwa. Nze kwogera ku bawangula sobola okuleetera abawangula lwaki bawanguddwa ne tukkaanya n'omanya lwaki obolyawo kiwunise kiriwo ekyo. So sweetheart nsaba Mukama ne kino akituyiseemu otambudde olugendo luno nakoma okwogera nawe ku nsonga ey'okusasula eri ebbanja kumpi wali obuzaayo akakadde kamu. Yes, ogenda kudda e Uganda nga bw'okyagala si bwe kibadde but it would have been worse. Lwaki enjogera kikola sense kati? It would have been worse. Tulina obulamu. Mukama ateme kuba watali kkubo. Mukama atusegulize, atuleetera abantu abalungi, atukulembere mu byonna tulabe omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Katonda asobola okukikola ate nga nzikiriza nti ajja kukikola mu linnya erya Yesu. Thank you so much for watching.